olwo nno tuba tutuuse. Leero tusoma Lubereberye 6. Olowooza lwaki Katonda yasalawo azikirize ensi n'amataba? Ki ekyaliwo? Byali bitya? Ye olwaleero Mukama bali yabazikiriza n'amataba, naye ffe bituyambirawo, bitukwatirako wa? Biyingira bitya mu mbeera yaffe eyaleero? Kati nno subscribinga, sharinga, okomentinge. Gamba bonna nti Bayibuli Olubereberye 6 tusimbudde. Olunyiriri olusooka, awo abantu we baasooka okweyongera ku nsi ne bazaala abaana ab'obuwala. Olwokubiri, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti, omwoyo gwange teguwuwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Simbawo akati awo ndowooza olaba emyaka bwe gitandise okusalika. Abadamu baali mu 9, kati tuli mu 20. Mu biro ebyo waliwo Abanefuuli mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda bwe baayingiranga eri abawala b'abantu ne bazaalira abaana. Bano be b'amaanyi abaasooka edda, abantu abaayatiikirira. Olwokutaano, Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli okufumiitiriza kw'ebirowoozo by'omutima gwe nga kibi kyereere bulijjo. Olw'omukaaga, Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Olw'omusanvu, Mukama n'ayogera nti, ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi, okusookera ku muntu, n'ensolo, n'ekyewalula, n'ekibuuka waggulu, kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Kwatawo ekigala awo, ndowooza simanya mulaba gye tulaga, gye tugenda yo mulabayo abange oba Mukama awo yejjusa tugenda ku Lwamunaana. Bannaaye abatana subscribinga musubscribing. Olw'omunaana naye Nuuwa n'alaba ekisa maaso ga Mukama. Olw'omwenda, kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambula wamu ne Katonda. Olw'ekkumi, Nuuwa n'azaala abaana 3: Seemu, Kaamu ne Yaafeesi. 11, ensi n'eyonooneka mu maaso ga Katonda, ensi n'ejjula eddalu. 12, Katonda n'alaba ng'ensi eyonoonese, kubanga ekiyina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo ku nsi. 13, Katonda n'agamba Nuuwa nti, enkomerero ya buli kimu ekiyina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale laba, ndibazikiriza wamu n'ensi. 14, weekolere eryato mu muti goferi, osalemu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Bw'otyo bw'okolanga. Emikono 300 obuwanvu bw'eryato, emikono 5 obugazi bwalyo, n'emikono 30 obugulumivu bwalyo. 16, osalangako ekituli ku lyato, era ng'omukono gumu bw'olimala waggulu, n'omulyango gw'eryato oguteekanga mu mbiriizi zaalyo, okolanga eryato nga liyina ennyumba ya wansi, n'eyokubiri, n'eyokusatu. Otyo. 17, nange laba nze ndireeta amataba ag'amazzi ku nsi, okuzikiriza ekiyina omubiri kyonna ekirimu omukka ogw'obulamu wansi w'eggulu, buli kiri ku nsi kirifa. 18, naye ndiragaana endagaano yange naawe. Oliyingira mu lyato, ggwe n'abaana bo, ne mukazi wo, n'abakazi b'abaana bo wamu naawe. 19, ne mu buli kiramu mu birina omubiri byonna, 2 mu buli ngeri by'olireeta mu lyato, biryoke bibeere ebiramu awamu naawe, biriba kisajja n'ekikazi. 20.
mu bibuuka mu ngeri yaabyo, mu nte mu ngeri yaazo, na buli ekyewalula eky'omu nsi mu ngeri yaakyo. Mu buli ngeri bibiri bibiri birijja gy'oli bibe ebiramu. 21. Naawe weetwalire ku mmere yonna eriibwa, ogyekuŋŋaanyize eriba emmere gy'oli gwe nabyo. 22. Nuuwa n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bwe yamulagira, bw'atyo bwe yakola. Bannaye olubereberye 6:10 awo oyizeemu ki? Wandiikawo mu comment section ky'oyize, subscribinga. Nze kyenjizeemu, Mukama bwe yagamba nti agenda kusaanyaawo ensi, n'agamba nti Nuuwa agenda mutaasa. Nuuwa ye yalina okwezimbira eryato. Mukama yamuwa buwiiri biragiro, n'ambulira ogenda kuzimba bw'ati ne bw'oti. Kati ggwe alinze Mukama akubuulire, akukolere buli kimu, akuwe emmere, akuwe fooko, agatteko n'ogikufumbira mukwano, si we bikola mukwano. Ekyokubiri, ekibi kisala emyaka. Jjukira ba Adamu twakomye nga baliwangadde emyaka 9, 7. Abantu bwe baatandika ensi okwonoona ne bakola eby'eddalu, emyaka ne gidda ku 20, abasinga tebakyagiweza kati. Lwakuba nze naawe tujja giweza. Ekyokusatu, Katonda yali intentional ng'agamba Nuuwa yingiza ebintu bibiri, ekikazi n'ekisajja. Katonda atulagira ddala nti ekikazi yakitondera kisajja. Kati eddalu eritambula mu nsi eno omusajja ku musajja munne, eyo si y'enteekateeka ya Katonda. Tulabagane mu lubereberye 7.